kale kakati kimenke kino njagala kikubulira gana maje gali South Africa 5 okitegeera gana maje eno infantry suit boy wanatogena kuyimba omuyaye nno okitegedde ebyogendo zoleya sebo nolabiso mubanda oli ku president waffe sebo mumanyira 5 tugenda kukoona nakko mpazi gowe fule nti weletawo wano n'akabuli kaako boy tugenda kukuba munno nze kubuulira okitegera gosebo nze njagala kunyonyola ekintu kimu ono mukulembeze tebamusinikirako mannyo okitegedde walinye mu kavera ate n'okambala ku mutwe oyagala ate kusiruwala kati n'apane mu luzi nga tonna sena gwe 5 ze kubuulira okitegedde eno infantry house boy jayo wa kamera jayo When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. People power! Power, power! Power, power! People power! People power! Power, power! Power, power! People power! One day everything is gonna be fine. Everything's gonna be fine. Someday everything will be alright. Gonna be alright. I say it's gonna be so fine. It's gonna be so fine. Someday everything will be alright. Everything's gonna be alright. Remember your pain is not in vain. That is how we get the experience. And what doesn't kill you makes you strong. Never give in to the dictatorship. One day we shall look back and smile. We shall have a story to tell. Endurance, perseverance. The harder they fight, the sweeter the victory. Yeah. Where there's no pain, there is no gain. Yeah. Victory never come easy. Remember in life there are ups and downs. Never give in to the negativity. No. One day. Na Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabetaaze n'ayagala okumanya ebisinga kaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Ona abafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jukira yefe ba Alihila Holdings Uganda Limited. Have it all. Nga sinnaba kubanga ngenda wala kantandike n'ebigambo by'omuyimbi Josted George Kigozi byavuddeyo n'ateeka ku mukutu gwe ogwa Facebook naye ng'abisimbuliza mu luyimba lwa Bobi Wine olumanyiddwa nga Baifa. Yagambye nti Bobi Wine said, Father said, there is more politics in music industry than in the parliament. N'agamba nti forgive them, Father, they don't know who them deal with. My father said there's more politics in the music industry than in the parliament here. Yeah. Forgive them, Father, they don't know who them deal with. Anyway, we are Batman, we don't fear intimidation. Ebigambo bino ampuliriza byayogerwa Bobi Wine mu luyimba lwe. Era yagamba nti taata wange yaŋŋamba nti politics ali mu music industry asinga n'oyo ali mu parliament. Ndowooza we bayombera ennyo Bobi Wine Bebe Cool ne Chameleone. Bobi Wine n'agamba taata we mulimba luno kyagamba n'amugamba taata basonyiwe tebamanyi gwe badiiringa naye. Forgive them, Father, they don't know who them deal with. Ebigambo bino njagala kutegeeza Josted yabiwandiise mu saga eriwo eya Alien Skin nti oba oli awo Alien Skin tamanyi gwe adiiringa naye. Era yanawunzika nga tugamba musule bulungi. Naye anyway njagadde kasoosa busoosa Josted webala obubaka obwo. Njagadde kasoosa busoosa njagala nzikirize ngenda kuba nkutwala butereevu mu stories zikoza amawulire
gewetaaga gendowooza nti gewetaaga okuba ng'owulira. Alien Skin ebintu byongera okwononeka. Yabadde alina concert gyagenda okubeerako olunaku olwaleero lwa 6 gyabadde alina okubeerako mu ggwanga erya South Africa. Ampuliriza banna South Africa bannayuganda abali South Africa bakikoze nga bakikola ku Jose Chameleone abajjukira ngenda bibatuusaako byonna mu ngeri emu. Waliwo ekintu omuntu kyakola nga kitandise okuaffectinga life ye naye ng'ayinza okuba ye takigenderera ngeri gye kimutwalamu. Tugenda na kuwulira ensonga lwaki Alien Skin yagaaniddwa okgende South Africa na biki oba oliawo bye baatidde kubanga ye promoter ali mu maziga mu kiseera kino. Ne tugenda kulya kuboogera abo abasobodde okuba nga bavaayo. Ne issue endala gye njagala tuyitemu mu bwangu ye issue y'abavubuka abalabise nga bookya t-shirt ya Bobi Wine ne bookya n'endaga muntu. Naye waliwo ebintu by'owulira n'ogamba bakakati omuntu lwaki tukozesa nnyo amaanyi okusinga obwongo bwe tulina mu mutwe. Naye munzikirize nsooke mbabuuzeeko mikwano gyange mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwenna mbaanirizaako omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo nyongera okubaanirizaako n'okubasaba timugende maaso n'okubanga muwa video yaffe like mukwano gwange tewali nsonga lwaki batotuwa ka like ako mu ngeri yemugenda maaso n'okubeera nga osubscribinga ku mukutu gwaffe. Mpuliriza munzikirize mpiseewo obulango bwaffe tutambula ne Aji Abudungabo ono mulombi wa ddwa munoonyeeko asobole okuba nga akulombera ddwa takuba nsaasi akozesa Quran kitabo kya Allah okusobola okuba nga avumula endwadde ezikusumbuwa mukwano gwa mu ngeri y'emu. Tutambula ne Alihila Holdings Uganda Limited bakabaka mu kuzimba amayumba banoonyeeko ate era tutambula ne Kauka Derrick Investments bano bakuguka mukola obuyinja obudesigninga ennyumba. Njagala kubanga ntandikirawo straight away ne issue gye ngenda okutandikirako yeeno okusinziira ku katambi kogenda maaso n'okubanga olaba waliwo abavubuka okuwulikika mu matu bali babiri bakutte t-shirt ya Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine ne bagisalaasala ne bagyokya. Ekyo si kikulu saagala kitunulira nga nsonga. Ekikulu kyeki ekikulu kyekikolwa kye baakoleddeko t-shirt oyo muntu naye bw'atyo bw'alowooza. Omanyi nabagamba nti ebintu biri bisatu ebitambulira mu bulamu bw'omuntu bisobola okufuula omugagga oba omwavu okufuula ategeera oba atategeera. Bw'omanya bino ebintu nti nno tuzaalibwa ku nsi tujja n'amagezi Katonda agatuwa. Bw'otuuka ku nsi tunoonya kibayita okumanya. Bw'osanga ewaka wammwe nga ekikopo bakiyita jiiko nawe ojja giyita jiiko kubanga bakikutegeezezza bwe batyo. Okumanya tukusanga ku nsi ne twongerako bye tusoma ne twongerako abantu be tuyitamu emboozi ze tunyumya amawanga gye tutambudde n'ogattagatta n'ofuuka omumanyi. Okumanya omuntu osobola okukufuna. Kakati ekyobulabe kwe kutegeera. Okutegeera si kya buli omu. Osobola okukwata essimu yo gy'okutte mu ngalo naye nga togitegeera. Ogimanyi nti simu era ogirina amagezi ogalina waggula essimu yo ogimanyi okitegeera naye nga togitegeera. Kakati abavubuka bano kye baakoze bakutte endagamuntu oba ennangamuntu ne bazimenyaamenya. Bwe bazimenyeemenye ne bagamba nti Bobi Wine politics atwawudde ffe tugenze ne Alien Skin era totusuubira okuddamu okulonda n'owulira obutumbaavu n'obuwumbatuutu obuli mu mitwe gy'abantu okukozesa amaanyi ne weerabira amagezi oba okitegeera. Bobi Wine wamenye ennangamuntu yo. Bobi Wine tegenda kuyamba Bobi Wine newankubadde ajeetaga mu kaseera k'akalulu naye 90% 95% eyamba gwe. Mpozi nga bagimenye temuyina birooto temusuubira kufulumako bweru wa ggwanga temusuubira like kugulawo accounts za banka temusuubira like kuweererako baana mu masomero gali yaddeko. Bw'obanga oli bwotyo tosuubira genda mu ddwaliro liryawo awo munaayo obwongo bwawe we bukoma era kye bwagambye. Ennangamuntu si ya Bobi Wine. Banaye mwenna abatuulize ennangamuntu si ya Bobi Wine. Ennangamuntu yiye eyamba gwe. Kati bano balowoozeza balumya Bobi Wine. Bobi Wine gw'olumya wawa osinziira omulumya.
bana ebavubuka tuleme kukozesa nnyo maanyi tukozese obwongo oba kitegeera ennanga muntu gyo emenya abantu basumbukana n'okufuna ennanga muntu ogijjayo wali ekkololo abantu babonaabona gw'ogimenye olw'obusiru obukuli mu mutwe kale saagala kulabika nga avuma oba asunguwadde nnyo nenze kyankutteko okulaba omuvubuka asusa emyaka 18 ng'olowooza nga ndiga zinezeno mu kyaki ya pasita bujiiko oba aji bujiiko kale njagala kubaawo nga nvaawo nduddewo nnyo munansonyiwa wabula era njagala onzikirize tubeeko akatambi ketugenda okulaba mu maaso wampuliriza byonna nga bigenda mu maaso bingi byalabiddwako omukulu amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro yakulembeddemu ekibinja ky'abavubuka mu ggwanga erya America ne boolekera wali nga ku World Bank okwekalakasa bekalakasa olwa General Museveni afuukidde eggwanga lino ekizibu era nga bataddewo okwekalakasa ekyenjawulo ku luno nti kyabaddemu n'abanene nga Waiswa Mufumbiro. Waiswa Mufumbiro y'omu ku balwanyi nakugambye olunaku olwajjo ate musajja musiimu nti yakutte posti like nawandika naga nti Bobi Wine antutteko mu America bangi tebabyogedde so babaddeyo obutambi mwabulabye nga butambula njagala kuba nga nvaawo awo bwe mba nga nvaawo tugendeko ewa Alien Skin nga tetunatuuka wa Alien Skin n'embeera eyatuuse ndowooza katusooke tufune embeera eyabaddewo Alien Skin yagenda mu ggwanga yabadde agenda mu ggwanga lya South Africa era olunaku olwajjo ekawungeezi amawulire gatandise okufuluma nga gagamba Alien Skin tagenda genda abantu ne beebuuza nsonga ki dwaki bino ebiriwo oba kakati waliwo abavubuka kusooke tufune akatambi kano abavubuka beewera bagamba yisa mu Kyagulanyi amaaso tukulabye ennaku gwe kwata ku Kyagulanyi oba olowooza oli kibanda South Africa waliyo abafugayo ababanda era bamutegeeza nti South Africa eri wegendereze ya Kyagulanyi katufune akatambi k'abantu bano then tuveeyo tugende mu nsonga lwaki Alien Skin byonna kale kakati kimenke kino njagala kikubuulira gana amagye gali South Africa 5 okitegeera gana amagye eno infantry suudi boy wano togenda kuyimbawo muyaye nno okitegedde ebyogendo zoleya ssebo nolabisa omubanda oli ku president waffe ssebo mumanyira 5 tugenda kukoona nakko mpozi gwe wefuule nti weeretawo wano n'akabuli kaako boy tugenda kukubamu nno nze kubuulira okay mukuliko eyo nyongera okubategeeza nti abatuteekamu ssente ye Aji Abudungabo mulombi wa dduwa munoonyeeko mukubire ku namba y'essimu gy'olabaawo mu Quran ate ekintu kisobole okuba nga kitambula bulungi nnyo Magida mu ngeri y'emu mukwano gwange njagala kuba nga nkwongerayo waliwo Mukaabya Junior ye mutabani wa anyono omusajja atakula Wile Mukaabya omuvubuka ono abeesingira South Africa yavuddeyo n'atunnyonnyola what exactly ekyabaddewo Alien Skin obutagenda South Africa emu ku nsonga yabadde ya visa ensonga ey'okubiri kwe kutya okuli e South Africa nti abategesi baatidde olw'omuyaga oguliwo of course bamanyi amaanyi ga Bobi Wine ojja nakwesanga n'abategesi bawagira Bobi Wine kati bagambye ali sigenda kuba nga mbyogera kandeke Mukaabya Junior ajje ayogere ebintu bino nze ngenda kubateera wano nsabe Lugaba nnyini byonna atakuumira mpeera abankuumire mbajjukiza kubanga muwa video yaffe like mu ngeri emu naawe yakatwegattako subscribinga mubeere bulungi Mukaabya Junior wuuyo bannange ensonga za Alien Skin why show yaffe ebadde ina okubaayo tebaddeeyo olunaku olw'enkya oba olunaku olw'omukaaga ensonga ziringanga 3 naye ng'ensonga enkulu visa wabaddewo obuzibu mu visa
which okurectifying visa eyo lero lwa kutaano embassy ziba tezikola so kati nga tugenda kuddamu tugezeeko kuki ku Monday naye nga bwe tusaba n'omuliro okukakkana olw'ensonga ne promoter nga ye anyumirwa nnyo n'ategeka ekintu ng'abantu bonna bali bumu so mukana akaseera lwaki ebintu byakandaalirizibwa bibadde ng'ebiteredde obulungi ate ebbugumu ly'okwawukanamu ne lijja olw'ebyo ebibadde biyitingana ku mitimbagano ate nga so bantu b'e South Africa bakambwemu ate nga tekinyuma nnyo kivulu kati nga ffe abayimbi tekinyuma kuyimbira bantu batono oba oyagala abantu bonna nga bali bumu so mu kaseera kano nga bwe tuddamu okusaba okutereeza ebya visa kituwadde chance nene nnyo okulina ne alien skin akakkanya abantu like agatta abantu olw'ensonga kati abantu beekutuddemu mulimu abali ku saidi ye mulimu abatali ku saidi ye okitegeera so kakati South Africa nga yo eri ku bunkenke olw'ekintu ekimu ekyo ekigenda mu maaso ku mitimbagano ate nga naffe ng'abayimbi tuba twagala platform ennene ng'abantu baffe bonna bali wamu nga bali bumu oba okitegeera so nze nkyakalambira nga ngamba alien fan base yonna ogyetaaga abantu bonna obeetaaga abantu be South Africa bano boolaba babadde bakwagala nnyo era nga n'abakwagala bakyaliwo so mu kaseera kano so n'olwekyo sijja kulandaga nnyo show eno ne promoter yennyini abaddemu eraliikirivu nga tamanyi oba enaakola oba teekole naye alien yamba promoter sente zataddemu nnyingi abantu bamutaddeko akaliro kangi musajja wattu lwa butoogera nze nga nze ndi mutobi munne because Ravi muganda wange okitegeera ate muvubuka munnange kasente we tukajja wane South Africa kaba kakutoba muganda wange yamba munno oveyo wetonde ogatta abantu okitegeera ekintu kitono nnyo ebintu bibeera waawo biki at least rumaleshe eno abantu bakunyumirwe naffe tujje tuyimbe tukuyimbireko ensonga zikwateyo bulungi ebintu bigwe okitegeera so mu byonna bannayuganda kivulu enkyenkya tekiriiyo naye nga bikyakolwako okulaba oba ku wiiki ejja kinaasoboka so okulya sente si kulya mwana bannaye bannayuganda mbagamba bino temutya temweyawula bwe muba nga ssaawa yakulya yakucamuka mucamuke mweyagale bino ebintu bya nsi oba okitegeera ffe nga ab'okukyeyo mwana twagala nnyo vibe twagala nnyo happiness naye ebintu kasita biyingiramu okweyawulamu mani naffe abamu nga tubyesamba okitegeera because tetwagala bintu byanjawukana naye nga mu byonna omuntu yenna aba agamba nti nno ekintu teyakikoze avaayo neyeetonda naye omuntu yenna asirika kitegeeza ekintu aba yakikoze n'olwekyo swaza sitaani muganda wange oveeyo weetonde kigwe because nawe waseeredde olulimi mu mbeera emu oba endala okitegeera tetuli batobi era tujja kubeerawo ku lwabo abatubeererawo because tuyimirira ku lw'abantu tuli ku saidi bannaye bannayuganda mutuvuga sipiidi mutukoze bubi nnyo abantu ababadde bali mu kwemalako empewo nga twetegekedde muganda wange alien skin shooting stage ye South Africa naye nga temwerabira next week atuddemu tubigezeeko ku lwokuna nga 17 alien agenda kuba wano South Africa Johannesburg nkyabiganye naye engoye temuzisuula babadde bakyagula engoye mugule era omuzitwaleko mu bufunga buno mutwaleko abantu out mu bufunga buno ze mbadde mulina okulyamu enkya muzinyumirwemu mutwaleko abantu bamwe out ekibiki wali wonna erero lwakutana enkya lwa mukaaga outing ekyaliko so olwokuna twesinkane mu alien kubanga tubizizaayo ekitegeera yamani Shaboy Mukavya Junior the freestyle music artist
Anna Uganda kanakama kamwe oyagala ennyumba yerabike bulungi ekuwese ekitiibwa kambanjuli abakaawo ka Derek Investments bano nga bakafulu mukola amayinja aga designing ennyumba oyagala enju yerabike nga yaba minister erabike nga aba designers abavudde Bulaaya kuba ku namba z'essimu ezo oba basinkane wali ekisaasi okulirana step by step tojja kwejjusa jjukira be bakaawo ka Derek Investments